obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaaga mu 7 bisatu nkaaga mu 2 oba noti 772 lwenda kyenda mu 9 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshitech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshitech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application. Olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo. Bano babinoonya ne babikomyawo. Oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshitech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu technology era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne technologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 lwenda kyenda mu 6 7. Yoshitech Services, empowered by innovation. Naye nga Katonda yabayita ne mu mwaka ogwo gwennyini kuliko muganda wange gwe bayita Saamu Mukiibi ayabafunako message ate ya mugwa mwenda ng'ennaku z'omwezi 14 ne mugwa mwenda ennaku zo no buli omwaka 25 mu 25 Katonda nza ntuma gwa 12 naye ate nagwa ku message jasinza kuyisaako maaso ng'eriko obunabbi eri ekkanisa mu Uganda ng'obunabbi obwo bwayita muganda waffe gwe bayita Saamu Mukiibi ku ssaawa zino takyali mu bulamu bwansi buno era Katonda yamujjulula n'amutwala. Kakati Katonda bw'amujjulula n'amutwala message eno kati weeri. Message eno Katonda agimuwa mugwa mwenda nga 14 mugwa mwenda nga 14 ne 16 25 ate ntuuka nga nnumba abasumba mbalumba ate ngenda okulaba nfuna message ekwatagana n'ebyo Katonda bye yayogera okulumba tukikyuseemu ng'ogamba abasumba nalumba abasumba mbagambe okulumba kinene ataka okulumba obanga agenza okukola olutalo kati wuliriza bw'oba sitaani tebamulumba kunyumya naye wuliriza no sitaani bamukolako ataka kati abantu be nalumba bali batuliddwamu sitaani kyenva nkuyita okulumba okiwulira eyo nakola ataka ku sitaani ne kubaweereza be abaava Katonda kati nalumba abasumba n'okubabuulira message Katonda gy'aŋŋambye kati ate wano bwe nfuna message eno ey'omugwa omwenda nga nze sinaba kubimanya egamba bweti Katonda yayita abasumba n'abawa obuvunaanyizibwa abo betuli mu kwogerako baluŋŋamye abantu mu kkubo ery'obutuukirivu naye agamba nti abasumba bano yatuma Saamu naye kati wulira ye yatumibwa mugwa mwenda nze ndi wa 12 simumanyi naye natuuka ne mumanya Yesu n'amuwa message n'amubikkulira abasumba bwe bamuvaako n'agamba
kwolwo yamubikkulira okuyitibwa kw'eggwanga lyaffe Uganda, kubanga Uganda eriko okuyitibwa kwa Katonda, kubanga olwaliro abantu kye baagala okumanya bannayuganda batuulira wano abali ewaka n'ebweru basobole okumanya lwaki Uganda ebonyebonye n'okutuuka ku kino. Uganda ebonyebonye lwa kkanisa kuva Katonda n'egwa. Uganda ebonyebonye lwa abakulembeze kuva Katonda. Uganda ebonyebonye abakulembeze mu kkanisa, abakulembeze mu maka, bataata ne bamaama, abakulembeze mu byobufuzi kuva ku Mukama Katonda ne batandika okusinza Sitaani. Okiwulira ekintu ekyo? Ekyo kyaleetako okubonaabona mu Isirayiri. Kabaka wa Isirayiri gwe bali bayita Akabu bwe yava ku Katonda n'agenda n'awassa Yezeberi omukazi omwenzi muwala wa Senkulu Mmandwa Esubayaali, naye ng'amateeka agamanyi gamugamba Isirayiri baali baayawulibwa Katonda ku mawanga gonna libeere eggwanga ettukuvu. Katonda aliyiseemu obubaka bwe ne message n'omulokozi libeere lolommodo w'amawanga nga ddyo liwulira kuva eri Katonda. Kati lituuka ekiseera Katonda ne limuvaako, naye ku mulembe gwa Sawulo lyava Katonda nga limaze emyaka 305 nga bali awo we bali nga bavudde Misiri, baali bamaze emyaka 305. Samwiri nnabbi nga yabakulembera, era Katonda nga mwakolera mu Samwiri nnabbi, batuuka ne bagaana Katonda ne bagaana nabbi by'Abagamba. Kati nga nkomawo wano njagadde abantu bano be tuli mu kubuulira bategeere okwanika kwange abasumba bano mbaanikira ki. So your message tekwata ku basumba b'oyanika bokka, weebale nnyo, wabula etegeeza ne bana abatannava ku mulamwa weebale nnyo basigale kubanga ekikuta ekyasuula bali kikyali mu maaso, nabo basobola okugwa message eno erabula bwe bate balabudde, kubanga message eno erabula ereeta abasumba bano bwe bava Katonda ne bagenda ewa Sitaani. Kati agiwulira ye ng'akyali ku mazima agenda kweyongera okwetereeza, ate n'oyo agenda okulokoka ategeere nti obulokozi tebabukola ki, tebabuzanyiramu. Ate message tekwata ku basumba bonna, ku basumba bokka bano benyanika, wabula message ekwata the entire nation of Uganda olwa calling ya Katonda gye tukola ki etuliko. Ate message tekwata ku basumba bokka mu Uganda oba ku Uganda, wabula message eno ekwata ku nsi yonna. Lwaki? Uganda tuliko okuyitibwa kwa Katonda. Uganda is a country with a clear destiny in God. Since the time of the first explorers who came to Uganda, it was recognized that Uganda had a great redemptive purpose. As the calling of God is big on Uganda, even so the spiritual contention. Nga we have to recognize this war and determine to fight to win in spirit. Kati ekyo message eno kubanga ekinyuse kanisa yalina okukola omulimu ebudde Uganda okuyitwa kwa Katonda okutuliko kubanga Katonda yakubikkulira abasumba era bakumanyi. Kakati ate abasumba batuuka bava Katonda ne batandika okulimba abantu n'okutuusa kati bannayuganda tebamanyi kuyitibwa kubaliko, era yensonga bava wano ne bagenda e Bulaaya bakube ebyeyo, ng'ate Uganda tuli kabona wa Katonda, tuli batume, tuli ba missionaries. Tulina okuva wano ewaka tugende mu nsi yonna nga tututte enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo, nga tubuulira amawanga okwenenya galeke ebibi byago gakkirize Yesu Kristo, gakole Yesu byakola ki byayagala. Okay. Kale so tuli mu kubonaabona lwa basumba n'abagobe era ngenda kweyongera okukikatiriza bwe tuli mu Uganda bwe obuzibu. Okay. Kale kakati nsigaze ebintu bibiri byokka yongereyo ne message yo. Ekisooka message yaffe ene ekyo yizoba okizeemu naye osobola okuddamu n'okibuuza olw'ensonga kyendaba nti oyagala ebintu bino message eveeyo bulungi. Osobola okuddamu ekintu ekyo n'okibuuza. Message eno egattako kanisa oba eri mu tumenya bumenya abamu bagamba nti Gordon ayinza okulowooza wa message naye ali mu kumementula kanisa ate kugimenyera ddala, ate okumenya kulungi ate n'okuzimba kulungi. Kati mu bigambo tuzimba oba tumenya. Yeremiya 18 agamba ki? Yeremiya 18 agamba nti bwe naayogeranga ku kibuga okukikola obulungi, ekibuga ekyo oba ggwanga bwe naayogeranga ku kibuga okukikola obulungi, oba bwe naayogeranga ku ggwanga okulikola obulungi, ojeko kana wana akantu wano kuliso wano munda wano wote eggwanga eryo nera eggwanga eryo ekibuga kyenjogeddeko okukola obulungi. Yeremiya 18 ekibuga ekyo kyenjogeddeko kikola obulungi, bwe eggwanga bwe naalyogeranko nga ngenda dikola bulungi.
eggwanga eryo lyenjogeddeko okukola obulungi oba ekibuga ekyo bwe kitaakole mateeka gange ebyo byenjagala nze mwena ayogedde okukola obulungi ku kibuga ekyo oba ku ggwanga nja kukimenyamenya. Olabye omuzimbi omulungi olwaleero osobola okgenda n'osima omusingi ng'oyagala kuzimba omusingi ogwo ne gusimibwa bulungi. Okitegedde ekintu ekyo? Kati omusingi bwe gusimibwa obulungi otandika okuzimbako. Okitegedde ekintu ekyo? Kati omusingi gwe tuliko nze nzirayo ku musingi gwa Katonda nti abasumba baava Katonda n'abalokole bangi bavudde Katonda n'eggwanga Uganda lyava Katonda ate eggwanga Uganda bwe lyava Katonda lyaleetera ensi yonna n'amawanga gagirimu okuva Katonda. Kati nze Katonda bw'ampa message eno yampita nanjigiriza era nantendeka era nakati akyayongera okumpa obukodyo n'okuntendeka anzizaayo ku kigambo kye ku musingi gwe gugamba bwe guti Timoseewo ekyokubiri essuula 2 olunyiriro lw'19 nti omusingi gwa Katonda omugumu gubeerawo nga gulina akabonero kano nti Mukama waffe Yesu Kristo amanyi ababe era nti yeewalenga obutali butuukirivu bwonna buli ayatula erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Kati okirabye ti abalokole Katonda bwe tulokoka atugamba mu kigambo kye twewala obutali butuukirivu bwonna. Oba badde oyambala mini oba badde oli malaayi obwamalaaya buleke mini zireke legingi zireke obadde osiga emimwa gireke eyaringi zijjeemu mu matu leka ekibi kola Katonda byakola ki byayagala. Kati Katonda bw'ayita abasumba bano n'abateekawo Mukama waffe Yesu Kristo mu Bayibuli yagamba abatume 12 be yayita ng'amaze obbatendeka abagamba bwe yamala okufa n'azuukira bw'azuukira agamba Matayo 28 okuva ku 16 n'okumalayo paka ku 2 Yesu Kristo bwe yamala okuzuukira n'agamba nti mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi kale mugende eri amawanga gonna mugafuula abayigirizwa nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu era nga mubayigiriza okukwata byonna bye nabalagira. Kati olabye abatume ba Yesu n'abaweereza ba Yesu bw'avaawo abalekedde obuvunaanyizibwa abantu abo n'amawanga gonna gye mbatuma gye mugenda mubayigiriza okukwata bye nabalagira bye nabakola ki n'olwaliro abasumba ba Uganda n'abasumba abalala bali mu nsi abasumba ba Uganda baava Katonda naye nga baali bafunye ekiragiro kino nti abantu bembakwasa ne bempadde n'abali wano ewammwe ne be mugenda mubawanga mubayigiriza okukwata nze master wammwe Yesu Kristo bye ŋŋamba. Okiwulira ekintu ekyo? Kakati abatume bali abatusooka ab'omu Bayibuli ekyo ekigambo bakikola bulungi wabula Katonda zaatuma revive bweyongera kati n'olwalo ffe tuli batume Kristo Yesu bakoze eki bayise batumye tuli mbigere byani bya Kristo Yesu. Kakati bano abasumba bwe baava Katonda ate ne babanga babuza bw'oba onoozimba abantu tozimbira ku kikyamye tozimbira ku kikoze eki. Kakati Katonda kyavudde avaayo n'andeeta luli nali mbuulira enjiri nga ntwala abalokole nga ntwala abalokose mu makanisa gano. Okiwulira? Kubanga nalagirirako abamu nti genda mu kkanisa eno bw'oba olokose genda mu kkanisa eno bw'oba olokose. Okiwulira ekintu ekyo? Kakati bwe mbanga nali nga olokose okkiriza Yesu ne ngamba noonya ekkanisa eya Yesu Kristo ey'abalokole ogende osabe. Kati olwaleero nga mbadde mbuulira Bakatuliki nali mbuulira Abakatuliki nali mbuulira Abasiraamu nali mbuulira Abaprotestante ne bannaddiini abatannaba kulokoka kubanga bwe tulokoka mulimo gwa kkanisa okugenda tubuulira abalala batannaba kulokoka enjiri kubanga eyo ye Great Commission eya Katonda etteeka ekkulu ery'ekkanisa kubuulira njiri bantu kukola ki kulokoka ate bwe balokoka tuba discipling tubakoleko discipleship okubanga nabo bafuuke ekyo Mukama waffe Yesu Kristo kyatufudde. Naye obuzibu obubaddewo ekkanisa yagwa neeva Katonda kati nga sisobola kuzimba buzimbi wabula oli omuzimbi omukulu ampe ekyawandiikibwa n'ebyawandiikibwa ebitukuvu bbaluwa ya Peetero esooka ssuula 4:17 wagamba obudde butuuse omusango gutandikirwe mu nnyumba ya Katonda. Ennyumba ya Katonda yani yeffe abalokole. Kale oba gusoose gye tuli enkomerero guliba gutya eri abo abatagondera njiri ya Katonda. Katonda ekimulesezza omusango mu kkanisa ennyumba ye bw'agyagala si bwekola ki si bweri.
abatume be yatuma tebabulanga njiri eno bano jibabula chicho kitole twala visa amanyi gago ogenda mu America abe milioni musimbe wano mitwala 5 mujje wano ayino mukisa ayine mitwala 2 omukisa gwanjawulo owe mitwala ogumu mukisa gwanjawulo eyo sinjiri ya Kristo Yesu kati Kristo kye yantumira kusooka kumenya wo bye bazimba ku musingi gwe so oli mukusooka kumementula kati webale nnyo ye mission then kubanga Katonda agamba nti ekibuga ekyo bwe nkyogera kukola obulungi obweggwanga bwe litakola bulungi obulungi bwe nateesa okukola kudyo sijja bukola era nja kubimenyawo kati omuntu azimba obulungi abamanyi n'okumenya tosobola kuzimba nga tomanyi kumenya genda olaba abazimba zikalina bw'abaaye nga waliwo ekikyamye oba ne bapima bw'aba agenda kuzimba asooka kumenya kubanga omusingi mulungi naye omusingi balina bye bazimbyeko gwa Kristo ebitali ebyo byagambye mu Timoseewo ekyokubiri 2:19 nti omusingi gwa Katonda omugumu gubeerawo nga gulina akabonero kano nti Mukama waffe Yesu Kristo amanyi ababe era nti yeewalenga obutali butuukirivu bwonna buli ayatula erinnya lya Yesu kati abalokole bangi yalokoka niye omusanga akyayambadde legingi yalokoka osanga akyasiiga emimwa akyakola ebitasaana kitegeeza omusingi bwe yazimbako tagumanyi n'obulokozi tabumanyi kati okwanika abasumba nti baava Katonda ndi ku musingi gwa bulokozi ogwa Kristo Yesu ogw'amazima nti baava ku mazima ye Kristo naye bakutte erinnya lya Katonda balikozesa olw'ebigendererwa ebyabwe ate bali mu kubuza bantu kati Katonda bw'abatuma mu Yeremiya atugamba omwana w'omuntu nkutuma mu Yeremiya essuula esooka nnyo olw'omwenda n'olw'ekkumi ti awo Mukama n'agolola omukono gwe n'ateeka ebigambo bye mu kamwa kange n'aŋŋamba nti olwaleero nkutaddewo okubeera omukulu w'amawongera ow'amatwale g'abakabaka okusimbula okumenya okuzikiriza n'okusuula bwe mmala okusimbula nemmenya nenzikiriza nensuula ebya sitaani bye baateeka ku musingi guno ogw'obulokozi nga tebya sitaani kati ku musingi guno bangambye okuzimba n'okusimba. Okay, so okutereeza kyaki erina kumenyebwa weebale nnyo nezimbibwa bupya ye mission yes omusingi gudde ku mazima kakati Pastor Redeemed omumanyi Redeemed yani Pastor Redeemed kwali ku channel oko namuleetako ko we yakulaba ku channel yankubira essimu naŋŋamba ogamba otya Samia mwajendi naŋŋamba message ya Gordon simbi era sijja kugamba nti oba ntuufu oba nkyamu obuzibu bwange bwe nnyina naye yali alimbye wali oyogeddeko ekintu nga kya bulimba ku ye kwani Redeemed yani oba ogamba wa redeeming souls ono bamuyita Pastor Redeemed yani nze simumanyi tomumanyi kiki kye wa kanisa ki katumuleko oyo olukwata omumanyi naye yaŋŋamba walimbako ekintu kati kyogera ng'oyita era mbu ku mukutu gwa redeeming nga kikyamu ku ye kati agamba message awulira oli ku mulamwa olinga ali ku mulamwa naye mukyayidde n'agamba olaba yalimba kunze kati nkakasa nti kuba litalimba naye ogeeto mu kakati wuliriza kale simanyi kati oyo kyeyeetaaga amazima ge tuli mu kujjayo ajje kuno naye ayogere ebibye kubanga nange ndi ku mulimo gwange kati ayogere ebyo okiwulira kubanga olwalo bw'oba muweereza wa Katonda kati nze ndi wano nina defense gye nina ye mwoyo omutukuvu omanyi nange nina weakness yes nze omuntu kasita nanga alimba ekintu kunze nga nkikakasa nti kyakyogedde kunze samike naye alimba kati bw'abanga wuliriza oyo gwe nayogerako yoddamu okwogera kati wuliriza kakati ekikoze obulungi enjiri nga tugibulira ey'amazima kati wuliriza njagala oyo bw'aba asobola okujja atuule wali nange ntuule wano akati nja kukola wena nze nja mukubirako si kuba bukubi mubuuzi omusajja yakola ki kati wuliriza bw'abanga alina kye yayogera bwe mbanga kye nayogera gyali bwe mbanga nakyogera nja kidifendinga ate bwe mbanga saakyogera
aboogera nti bulimba nti banjogeddeko nabo gye bali wabula njagala kumanya gwe nayogerako yaani era anti wuliriza lidimu lisimumanyi ate n'ekyala gwe nayogerako oyo yaani era namwogerako ki okiwulira kubanga nze njagala kusetinga bintu bino straight tweyongere mu maaso. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshitech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshitech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshitech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 5 719 oba noti 787 Yoshitech Services, empowered by innovation. Ono omwami oyo nze simumanyi, abantu bangi bamumanyi, gwe mmanyi nsobola okugamba nti mukole kimumanyi. Tomumanyi? Simumanyi wabula kyemmanyi nti engeri gye mbuulidde enjiri abantu bo bangi bakola ki? Bamumanyi. Abantu bangi bamumanyi naye nze simumanyi. Okay. Yes. Kale. Ekyo katukireka Pastor Redeemed tomumanyi. Kale, Samikege manya gange atuli ku Unique Media ora nselima kamera yaliko atuli ne pastor sicho. His grace. Yenze mutani wa Yesu Kristo his grace sala kuwa bitibwa yotalina godo. Ate n'ekyo kikalubiza abantu his grace bw'okyogera wakankana ekisaache naye his grace kubanga era Bayibuli yegamba abantu bange abatuumiddwa erinnya lyange bwe baneetoowazanga ne basaba ne banoonya amaaso gange ne bakyuka okuleka amakubo gaabwe amabi kale naawulira nga nnyima mu ggulu ne nsonyiwa okwonoona kwabwe ne mponya ensi yaabwe. Ekyo tukyogedde lwagamba nti his grace erinnya eryo lya Yesu kubanga Yesu ye his grace naye agambye abantu bange batumiddwa ki erinnya lyange kati bwanyambulamu biri ebyebika yampa erinnya eppya erya kisaache. Kakati era kisaache mu Lungereza bwebaga kisaache his grace kati yenze his grace. His grace Gordon tugezaako okulaba nga ate leero ayinza okuba tayongeddeeyo nnyo ku yakoma luli naye nkakasa bukakasa nti byali mu kwogera oba byayogedde ate era birina kye biyamba kubanga n'omuntu nga bamwogerako ebintu naye ng'ali ati tufuna ekyaki tufuna ekintu tufuna ye musajja kati ng'omusumbo ng'ogera ebintu naye tasobola vaayo okugamba ali ati kati olumu tulekera answers ezaffe tugamba musajja nno kati bamwogerako bituufu. So ndowoozeza nti kya buntu bulamu kwanza mbiwulira ku Godoni boogera kino boogera kiri ng'ate munnange oba oli awo abamukyaza tebamubuuza bintu bino yeyogereko ekitegedde. So bino byali mu kwogera tali mu kwedifendinga kubanga message gy'alina tewali mwana wa muntu yagimuwa naye agezaako kutangaaza. Manyi byanjawulo okwewozaako n'okutangaaza biba bintu byanjawulo. Kakati Gordon ku Pastor Kayanja mukyala bangi Kayanja
Pastor Tom. Nsobola okuddamu ne mbabenye. Soko bamenye. Olw'okwagala abantu abalala bakole ki? Soko bamenyere abakyama. Abooluganda mwenna abatulaba abatuliriza abali mu Uganda ne wabweru wa Uganda. Mwenna neeyongera obbalamusa nate mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Era mwenna abaagala amazima mbaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ate naawe osobola okuba amazima obadde togaagala naye nkusaba ogaagale kubanga osobola okuba nga oli eyo sitaani yakusiba butayagala kwagala mazima. Mazima ye Kristo naye kyetuteekeddwa okumanya Katonda kwagala. God is love. Naye Katonda oyo kwagala. Okwagala kwe tekusanyukira bitali bya butuukirivu. Bayibuli ennyonnyola kwagala kwa Katonda. Nti okwagala kugumiikiriza, okwagala tekusiba bubi ku mwoyo, okwagala tekwekulumbaza, okwagala tekunoonya byakwo, okwagala kusanyukira wamu n'amazima, okwagala kusanyukira wamu naki n'amazima. Ekyo jja kisanga mu Bakolinso ekisooka essula ya 13. Yesu yebazibwe. Kati Katonda ono kwagala yawaayo omwana we, omuntu ayagala asaddaaka. Love is measured by sacrifice. Katonda bwe yayagala ensi, bwe yayagala ffe abaana b'abantu, yasaddaaka mwana we. Bw'amusaddaaka buli amukkiriza asobole okubeera omulamu. Naye gana amazima ge tuli mu kwogera, gana amazima ge ndi mu kwogera, nze sazze wano kwedifendinga. Nkyogedde ekyo. Era Bayibuli nga bwegamba Timoseewo 2:15, fubanga okweraga ng'osimibwa Katonda, omukozi atakwatibwa nsonyi, ayisa wakati ekigambo eky'amazima. Okiwulira? Ayisa wakati ekigambo ekyaki? Kati wanonze guno omulimo gwenkola, ndi ku mulimo ogwampeebwa Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna, Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Ndi ku mulimo gwa Mukama waffe Yesu Kristo omulokozi waffe. Era amazima gano genjogera sigaawa n'wokka, amazima gano ga mu nsi yonna. Okay, kati mpa amannya Godoni agaba abakyama. Amannya g'abasumba bano okugoogera. Mwabalala bwe muvaayo ne mugamba nti amannya gano bwe tugoogerako muwulira bubi. Singa mubadde balokole baddala, mwandisoose kuwulira bubi olw'abasajja bano abali ebisiyaga abatta abantu abatono abakulu abasaddaaka nga bakutte erinnya lya Katonda wammwe Yesu Kristo lye bakozesa mu kutta. Okiwulira? Nammwe singa mubadde mwagala Yesu, mwandigambye naye ono Sami oyina kitaawo akuzaala mu mubiri, gwe yakuzaala era otegeera. Ng'omaze osobola okubeera omuto nga tobitegeera, ne bavuma kitaawo, ne bamukola byonna byonna, naye bw'ojja n'omanya nti ono ye kitanga ate naye n'akumanyisa amazima. Era ne bamuvuma taatawo. Samikke bw'obanga ddala oyo omusajja yakuzaala, oteekeddwa okubaawo reaction gy'oliyakitinga. Mulabe wa kitaawo abamulabewo. Okitegedde ekintu ekyo. Kaakati abasumba bano okubamenya amannya gaabwe, bannaaye immwe mwennyini abagamba nti temwogera mannya ago, mulina ekizibu, era ekizibu ekyo nammwe muli bawambe mu sitaani. Era ekyo nkikugamba, oba badde tomanyi sitaani bw'awamba, naawe oli muwambe mu sitaani. Kubanga basumba bano benjogera, ngenda kwogera kinyonyi kanjogera amannya gaabwe. Tomu Mugerwa, njogera ku basumba baava Katonda, abaweereza ba sitaani, kati baava Katonda omulamu gwe baali bakkiriza Yesu Kristo omulokozi waffe, kati bali mu kuweereza sitaani. Tomu Mugerwa Emutundwe, Robert Kayanja Miracle Center Erubaga, Kiwewe Isaac Miracle Center Kansanga, Daudi Kiganda Mengo Christian Focus Center, Namutebi Merida Erugala. Oyo Kakande Kubbiri mumumanyi bulungi, kubanga ate bwe twali nga tukyali bano nga nkyakuŋŋaanira mu bano benjogedde, ate Kakande Kubbiri bo baali batutegeeza nti mukyamu bano bomenya. Yes, abamu kubeera nga abalokole bakimanyi nti Kakande mukyamu. Era n'omulala gwe baali batumanyisa yali gwe bayita Nabbi Ezera, yali wali ku kyebusaabala, ndowooza oyo yafa. Kati n'omulala Yige Kawaala, oyo yava mu bulamu bw'ensi, naye n'olwalera ate gwe yazzaawo, yadda mu bigere bye kusamira. Okiwulira? Kati ne mubaamu abalala Sserwadda mu Ndeeba. Bw'oyogera ku Sserwadda era n'abalokole bajja kuyimuka batandika okwataakinga ekifo ky'okwebuuza
wali mu Protestant n'olokoka, wali mu Katuliki n'olokoka, wali mu Siraamu n'olokoka. Kati Sserwadda omulokole yali omulokole nga luli babuulira n'enjiri emu gye twawulirako nti be Sserwadda baakola ebyewuunyisa, baabuuliranga enjiri ne bakyeswa, ffe be tuwulira ng'ate agamba Abasiraamu balokoke. Olwaleero ali mu Intelligence Council. Intelligence Council kye kibiina ekigatta amadiini. Kati ekitegeeza Sserwadda addidde obulokozi agifudde eddiini. Bwe mwogerako nti bannaaye ababuza munnyimukirako, kunze nammwe ani mulalu? Yesu Kristo Mukama waffe yeebazibwe. Kaakati olwaleero Intelligence Council mulimu mubajje, era Katonda wa mubajje Musiraamu. Ffe abalokole Katonda owaffe azaala, ate Katonda wa mubajje ye tazaala era tazaalibwa. Naye Katonda waffe ye ayinza byonna. Kakati Sserwadda oli ne mubajje, Sserwadda oli ne Maama Fiina. Maama Fiina musamize ne Wabugemba agenda. Okiwulira n'obuwagizi naawa. Kakati bwe nvaayo ne njogera amannya gammwe, mugenda ne musamira. Ali ne Maama Fiina. Bugembe. Ogambye Bugembe Sserwadda. Ne Sserwadda naye akiika. Ku basumba bano abalala b'otalabanga. Kubanga badde ndi mu kwebuuza. Maama Fiina naye atuula ku Intelligence Council. Kakati Maama Fiina atuula ku Intelligence Council. Atuulako? Ekibiina ekigatta amadiini. Atuulako? Kye bayita eddiini zonna n'ey'obusamize mweri. Yoshi, sorry. Gordon. Ekyo njala just kumanya kuba njala kutegeera. Yes or no. Atuulako Maama Fiina. Kati bw'oba obadde tokimanya atuulako. Kale tugende mu maaso. Yesu yabazibwe. Era abatakimanyi nti Intelligence Council kibiina ky'abasamize. Era omutwe omukulu ye Paapa. Okiwulira ekintu ekyo. Waliwo obulokozi kirala n'eddiini kirala. Salvation means God is the way to find man. Obulokozi kubo lya Katonda lye yatema nga tumaze okufiira mu Adamu n'atuma omwana we ng'atutemera ekkubo ery'okutukomyawo gy'ali, kubanga bwe twayonoona bridge enkolagana eyaliwo naye Katonda waalabikawo bridge eyabotoka oba eyamenyeka. Omuntu nadda ku sayidi eyiye naye Katonda nasigala ku sayidi eyiye ey'obutuukirivu. Naye Katonda waffe n'atuma Yesu Kristo muzzaŋŋanda. Yesu Kristo akwate baganda babakomyewo eri kitaawe. Okiwulira ekintu ekyo? Kakati Yesu Kristo salvation kitegeeza kubo lya Katonda lye yeeteeseza n'atema najja alokola abantu bwe bulokozi. Kubo lya Katonda lye yeetemera ajja anoonya omuntu abuze eyaafiiridde mu Adamu amukomyewo gy'ali. Ate religion means eddiini. Religion means man is the way to find God. Eryo kkubo lya muntu mwe yeefubira yekka nti ayina eddiini. Omuntu akimanyi Katonda gy'ali naye ayina eddiini mwamukola ki? Mwamusinza, mwamunoonyeza. Abalala Bakatuliki, abalala Basiraamu, abalala Protestant n'amadiini amalala. Naye eryo religion means man is the way to find God, and salvation means God is the way to find man. Ekkubo ddiini lya muntu mwe yeefubira yekka yekka anoonye Katonda ono kyatasobola mutuukako. Kyova Bayibuli etugamba Baluumi essuula 10 olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Abooluganda, kye njagala mu mutima gwange era kye nsaba Katonda ku lwabwe balokoke, kubanga mbategeeza nga balina okunyiikirira Katonda naye nga si mu kumutegeera. Mu ddiini onyiikirira Katonda kituufu naye tomutegeera. Naye bw'olokoka n'okkiriza Yesu Kristo akuleeta n'omumanya ate era n'omutegeera, kubanga bwe tumala okulokoka atuwa ekiragiro eky'okumunoonya. Ngero 8:17. Njagala abo abanjagala n'abo abanyiikira okunnoonya balindaba. Ye gwe tunoonya yatubulirako wa? Kyekiri twabulira mu Adamu bwe twafiira, naye bwe yajja nga tunoonya ate atuwa ekiragiro munnoonye. Bwe tumunoonya tumulaba, bwe tumala omulaba kati nga bw'olaba bwe twamunoonya ne tumulaba n'atandika okwogera naffe, tusigala nga tumunoonya gwe tumanyi gwe tulabye okumutegeera. Kyova olaba nze mu ndagaano mwempeerereza, endagaano ya musajja Katonda gwe yagiwa gwe nja okunnyonnyolako, gwe nasanga Katonda gye yantwala nga mmaze okutegeera abasumba nti bakyamu.
ne musanga n'endagaano nga Yesu yayogera naye nti leeta abantu bange bantegeere. Otegere ekintu ekyo. Era Katonda gwe yawa obuvunaanyizibwa sabira Godoni gwe nkuleetedde agende muwadde omulimo. Okay. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Agugi mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwe endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Kati Godon wajise nga wompadde amannya gali ate mbadde sigamazeeyo n'abalala Kayiwa w'ennamirembe Simeoni Kayiwa Ayirini Manjeri n'abalala bangi kati waliwo ekibiina kino kibayita ekya NAFBAG, the National Fellowship of Born Again Association. Ekyo ekibiina ekigatta abalokole kyaliko ekiseera nga Kayiwa yakikulembera amala n'akola ne wabaawo omulala oba yali mitala ku ssaawa zino simanyi oba luwere yakikola ki ekibiina ekyo. Era the National Fellowship of Born Again Association gye muli yonna mbagamba kubanga nkimanyi obubaka buno mugenda bufuna mwava Katonda mubuza abantu. Era ekibiina ekyo kijjudde abasiyazi, kijjudde abakemagomba bagenda mu nnyanja ne baleeta amaanyi, ate kirimu n'abalala abakyagoberera abasumba abo abakirimu. Kaakati gwe ayagala amazima nga walokoka ng'oli mu kibiina kye bayita the National Fellowship of Born Again Association, toli mulokole wabula kirina erinnya ekyokuba nti born again, naye baweereza sitaani bulungi kubanga bye bakola si bya bwa Katonda. Era bali mu kubalimba kyovola tebasobola kubabuulira nti kino kibi. Ebimu eby'ekkumi babibasaba n'okuwaayo muwaayo. Ekyo si kibi okuwa ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo, naye walokoka gyowa ebimu eby'ekkumi n'obiweebwayo waliyo omwoyo omutukuvu. Bw'aba omwoyo omutukuvu gyali biwe, awo siwe naze ku bimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo kubanga ebyo bitegerekeka abantu ng'alokose n'azimbibwa obulokole butambula butya. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Naye samike kati njagala kutegeeza olwaleero amakanisa genjatudde n'amalala ku Lwokusatu olwakomekereza omwezi gw'Omwenda twali mu kusabira ggwanga, naye okwolesebwa kwajja mu wooluganda omu Katonda gwe yakuwa wa mu kanisa mwensabira Trinity Christian Church Lubaga Road tusabire eggwanga. Naye owooluganda bwe tuba tusaba bwe tumaliriza abantu bawanika emikono biki ayina kyayoleseddwa, kyabikuliddwa, kyalabye, kyawulidde okuva eri Mukama Katonda akyogera. Kakati abalina spirit of discernment ne bakwata ekigambo kya Katonda ne batandika okumanya ebyogerwa byonna bikwatagana batya n'ekigambo kya Katonda kubanga obuweereza bwe tulimu buweereza bwa bunnabbi, obuweereza bwe tulimu omwoyo gwe tulina wa bunnabbi. Kakati owooluganda yafuna message eno nga amakanisa mangi mu Uganda gali mu kutwala abantu mu geyeena. Abasumba bangi n'amakanisa mangi gali mu kutwala abantu mu bemmenye era benjogedde beba abamu abatwala abantu mu geyeena. Katunulira Kiganda juzi yavaayo n'ayogera n'agamba bwe muba mutuganye ssente z'abasiyazi muleete ssente mu nnyumba ya Mukama.
kitegeeza Kiganda yali avaayo abakonfirming ekintu kyakola ng'agamba kitegeeza bakwata ssente z'abasiyazi. Amazima Kiganda ye yayogera kwolondooza Kiganda yayogera amazima ti bwe muva mutuganye ssente z'abasiyazi amakulu tuzikozesa era tuzirina. Kakati muleete ssente mu nnyumba ya Mukama. Kati ekitegeeza abasumba bonna nkutegeeze radio zibatandise era ngene ya Kiganda Owuwo mu Kisenyi basiyazi be babawa ssente okutandika amarediyo ago. Kati ekitegeeza bw'ayogera kino muleete ssente mu nnyumba ya Mukama omusumba aweereza abantu okwata ssente z'abasiyazi bw'oba tozikwata lwaki ogamba abantu baleete ssente mu nnyumba ya Mukama. Ennyumba ya Mukama kati eyo si nnyumba ya Mukama wabula alina Mukama we gwe yali ategeeza ye Sitaani naye Mukama waffe Yesu Kristo Kiganda yamuvaako kubanga ate Kiganda y'omu ku ye n'abagoberezi be bankubira ku kanisa yaduumira ne bankuba okwagala okunseera nansibisa ne ku poliisi mu Owino bwe banzija ku poliisi mu Owino bantwala Old Kampala Police Post Kiganda nansiba. Kiganda yasobola okuwaayo ssente bansibe mu ngeri etali y'amateeka naye anukula abasirikale ba poliisi ne mbagamba Kiganda abawadde ssente munsibe mu ngeri etali y'amateeka naye sirina musango naziza kubanga omusango yateekayo criminal trespass. A church is a public place. Kati ate ogamba nti criminal trespass. Kakati Kiganda y'omu ku baali baagala okunzita ne neebaza Mukama Katonda teyanzita na kati nkyayogera amazima okubuulira abalokola okwenenya okulokokera ddala ate bave mu bannabbi b'obulimba ate n'okubuulira abatannaba kulokoka bakkirize Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu nti bano be badde bagamba mbuto ng'oli eyo ogamba tojja kulokoka. Abasumba bakola bwe bati ogenda kubuuzibwa ekibuuzo. Wano mu Uganda tulina ssente ez'ecupuli naye ate ssente ze tulina ez'ekicupuli temulimu ka mitwalo 10 nga kacupuli. Lwaki tekaliiwo? Teriiyo ka mitwalo 10 kali oligino naye ate ak'emitwalo 10 ak'emitwalo 5 akacupuli weekali. Lwaki? Akacupuli weekali baakakola nga bakoppa ku oligino. Kati n'ebicupuli bino ebyabalokole bagenda ku bulokozi obw'amazima bwe bakolera ebicupuli naye obulokozi nga bwo buli mu Kristo Yesu Mukama waffe yajja okulokola ensi yonna nakati akyalokola era alokola era awonya lyekkubo n'amazima n'obulamu bw'omukkiriza akulokola ate naawe yamukkiriza obadde totambula bulungi weenenye olokoke bw'oba obadde basumba bano baveemu weenenye olokoke okkirize Yesu. Bw'okkiriza Yesu olyoke omusabe nti Yesu bw'abano baakuvaako abasumba mpa omusumba anansumba kubanga bw'ogenda w'omusumba omukulu n'omusaba nga bwe lwegamba Zabbuli 23 Mukama ye musumba wange. Kakati Yesu Kristo yasuubiza mu Yeremiya 3:15 era ndibawa abasumba ng'omutima gwange bwe guli abali baliisa n'okumanya n'okutegeera. Abasumba bakyamu nga tubaanise era nga Katonda ali mu kubajjawo. Kati ate Katonda ayimusizza abasumba abapya abagenda okuliisa abantu be mu kumanya n'okutegeera. Yesu abawe omukisa. Gordon wangisebo nga wonsomedde lisiti y'abafumpa abatuufu manyi lwaki mbuuzi omwana omu komenti yagamba awo nti kaakati kitegeeza buli musumba ow'amaanyi oba amanyiddwa mufu. Kati lwaki mbuuza abantu bano tuba tugamba eno waffe era baveeyo nga meseji yaffe weeri tulina obbalaga ew'okudda. Kati mpaayo abatuufu nga onsomera nti gundi mufu mpaayo kale abatuufu niba 5 tumanye nti kale bano ewemuva eno ewagundi ye mutuufu ewagundi mutuufu mpaayo 5. Obuuziza bulungi era ekibuuzo ekyo ngenda kiddamu bulungi. Omusumba omukulu Mukama waffe Yesu Kristo ateekawo abasumba kati balinga bagenze era ye yennyini yagambye nti abantu bange ndibawa abasumba ng'omutima gwange bwe guli abali baliisa n'okumanya n'okutegeera. Nze kennyini nga sinnaba kulumba basumba era nga nkyasabirayo Yesu yaŋŋamba vaayo kola ki abo abasumba banvaako baveemu toddamu kugenda mu makuŋŋaaniro gaabwe kuŋŋaanirayo. Yesu y'omu namubuuza namukola ki? Yesu yebazibwe namubuuza okiwula ekintu ekyo namubuuza nkuŋŋaanire wa okiwula ekintu ekyo ne neebaza Yesu Kristo yennyini kabwe empologoma ya Yuda yampa omusumba era omukubbo gwe ngenda okusookerako omusumba omutuufu nabbi era musumba nabbi Isirayiri owa Trinity Christian Church Lubaga Road ye musumba wange Yesu gwe yampa gy'osabira
era gye nkuŋŋaanira. Kati ate era ne wabaawo omulala mu kkanisa eyo era naye mwali omusumba omudingi okiwulira era naye musumba wa kkanisa eyo. Yesu yabazibwa kubanga okuyitibwa kw'oyo ayankwasibwa obusumba obuweereza bwonna abulina obutaanu wabula woofiisi enkulu gy'atuddemu y'ey'obwannabbi. Kati nabbi Isirayiri nga Katonda amaze okuntegeeza abasumba nti baamuvaako, Yesu mwennyini yankulembera nandeeta ewa musumba Isirayiri oyo era ye yennyini n'ayogera nange kennyini n'aŋŋamba Godoni twalina mu nnyumba tusaba Yesu Kristo mukama waffe nakka Yesu ayogera bannanga ate abalala bangi bakimanyi nti ayogera n'aŋŋamba Godoni nkuwadde omusumba yono Isirayiri. Kati kyamalawo ebibuuzo byange kubanga nange bwe najja ewa nabbi Isirayiri saasooka kupapa nti nkola ekinasooka kutunula nga Isirayiri bw'afuluma mu nnyumba ye n'antunuulira mu maaso n'ayimirira namutunuulira amaaso gange ag'omwoyo Yesu yannyamba galaba. Bwe namutunuulira ne mulabamu Yesu Kristo oli ava okumbuulira abasumba abakyamu era ekimu okuvaako njogere bwe ntyo kwe kuba nti Kristo Yesu ayayogedde nange ku switi ate namutunuulira n'amaaso ag'omwoyo ne mulaba ng'atudde mu Isirayiri. Omanyi kati kino abalala bayinza okukikwata obubi siwolereza Isirayiri wabula mumbuuzizza kyenjogera kyekyo ate kati olwaleero Katonda yamuwa omulimu gwa kutendeka gye era mubamu baatendese yenza omu ku bo naye Katonda ng'amuyisa amukwasizza endagaano y'eggwanga lino teyamugamba kusumba miti asumba bantu era akulembera bantu era kakati abasumba abo abatuufu basumbye mwemuvudde abalese revival naye kyetukkiriza ku 20 Christian Church e Rubaga Road Yesu agamba mu Yokaana 10 nti waliwo endiga zange ezitali wano mu kisibo kino naye eyo mu Uganda ne mu nsi yonna waliyo endiga zange naye nazo nzizikuŋŋaanya nzireete mu kifo kino. Asobola okuba nka Katonda tagenda kukuŋŋaanya nsi yonna kugireeta kuyingira mu Trinity etuule wano e Rubaga Road okiwulira etuule Rubaga Road mu Trinity naye amazima gano aba 20 Christian Church Rubaga Road ge tutegedde waliyo n'abasumba abalala abaweereza amazima era olwaleero ekikakasa nabbi Isirayiri aweereza Katonda ow'amazima ye musajja akwata message ye nabbi omukulu ow'eggwanga naye akwata message y'omuntu omulala kasita akimanya nti eyo message ya Mwoyo Mutukuvu sinnakyemalira agenda n'akwata message endala n'atuteekamu n'atugamba muwulirize obubaka buno obuvudde eri Mukama. Omulala gyali aweereza Katonda Peter Wamala Mukisa omutume Peter Wamala Mukisa aweereza Katonda nabbi Isirayiri nga nabbi ayimiridde mu kituli ku lw'eggwanga lino Uganda ne ku lw'ensi yonna kubanga nja kunnyonnyola okuyitibwa kwe kakati ye atumanyisa abaweereza abalala gye bali naye ansumba omusumba omukulu ye Kristo Yesu yampa omusumba gwe bayita Isirayiri n'omulala omudingi mu 20 Christian Church mu bansumbira so gwe gy'osabira we watuufu katuwuliriza gye nsabira watuufu era ompadde abasumba ababiri abatuufu bali mu kkanisa oba bonna basatu bali mu kkanisa Peter Wamala Mukisa ayina obuweereza ayina ekyoteggayaaza muweereza wa Katonda ate si ye yekka okwetolola eggwanga lino Yesu yabazibwe waliyo abakati gwengeri mbadde nina okusooka ewaka lwaki sisooka waka sinnakiwakanya ngambye lwaki njagala amannya gano gwengeri gy'olaba Mukama gy'akuwa okwolesebwa ku bakyamu I am very sure n'abatuufu osobola okukola ki so sikulina era of course oli butuufu okubuuza ekibuuzo ekyo kyenjagala nti bano babe ne answer bafune answer wabulijjo obaleka Yesu bategedde message tubuulira abagamba kati tugende wa eno wafu omusajja byayogedde bizo wabituufu tubiraba naffe netuddewa kati oŋŋambye Pastor Israel owa TCC oŋŋambye era mu TCC mulimu ani Pastor omusumba omudingi be basumba abansumba babiri mu Trinity n'oŋŋamba n'olyani kati ate mu kanisa watali ffe gye tukuŋŋaanira omubiri gwa Kristo gulina abaweereza ab'amazima bobo ŋŋamba era kati Peter Wamala gyali Wamala omutume Peter Wamala Mukisa oyo mwana wa Katonda
Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya UNIQE Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.